Kunga Segirinya kunga. Kunga Segirinya kunga. People power. Our power. Mama Zalira muganda waffe Segirinya wamu ne family ya Segirinya yonna. Sebo Deputy President, Sebo Secretary General, wamu ne Deputy wo, Sebo Mogezi waffe w'ekibiina era nga gwe leader wa ttiimu yaffe ya Parliament, wamu ne babaka baffe bonna aba Parliament, abali mu Parliament n'abo abalindiridde ogendayo. Mama, former leader of opposition, my leader of opposition while I was still in Parliament, and our brother Ibar from the Far East, fellow leaders, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bwaba wabasikiriza abantu nsaba mukakaneko sobola okuwuliziganya nga tewali kuyoogana kwonna. Zeno baganda bange olwaleero nina okusomozebwa kungi kubanga muganda waffe oyo mu kusaagirira kwe oba mu kwogera ebigambo bye naye ng'abanga bitegeeza ayina eddimu lyeyantikka ng'ali nnaamira. Segirinya yagamba bw'aliba nga nsoose okufa nina okwogerera essaawa 5 nga tumuziika. Nakwogerera eddakiika 2 n'ekitundu kitegeeza mbuzaayo essaawa 4 n'eddakiika 58 n'ekitundu. Ne nange nebaza Katonda nti abakulembeze b'enzikiriza y'Obusiraamu bakkiriza newankubadde Segirinya yabadde wakuzikibwawo naye famire yasabye ne bakkiriza muganda waffe tumuzike ku Sande. Kitegeeza nti olwaleero nja kwogerera essaawa emu, n'enkya essaawa emu, ne ku Lwomukaaga essaawa emu, ne ku Sande essaawa emu. Segirinya abakya bangi n'essaawa emu sigenda gyogerera wano yonna, yakwogerako eddakiika entono naye sijja kusirika, nja kusigala njogera paka namala essaawa ya leero wadde nja kubasirika zindalo. Yo Segirinya waffe tufiiriddwa muganda waffe abadde ayisangawo ensonga ye n'etegerekeka mu mukwano mu kusaaga naye ngali serious. Maama munange tukubagiza kitalo nnyo, kitalo ddala. Tukifumiitiriza ne kufena teri asobola kulimba nsi nti ategeera obulumi bw'oyitamu maama okufiira omwana wo ow'enkizo nga Muhammad Segirinya. Mu buwangwa bwaffe wano obulumi obwo tufumiitiriza nti omukyala afiiriddwa omwami we, ekyo tukiteebereza era twamuteekerawo n'erinnya obeera namwandu. Omwana afiiriddwa omuzadde we abeera mulekwa n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Naye kubanga ekyo tekyafumiitirizibwako ne mu nnono yaffe, simanyi kye tuyita muzadde afiiriddwa mwana. Kuba ekyo tetwakisuubira, tebaakisuubira ne bajjajjaffe. Era abazadde ebiseera ebisinga bw'aba asaba Katonda aleme kulaba ku mwana we ng'azaaye. So maama munnange tukusaasira nnyo, tuyimirira naawe, tukusabira Mukama akugumye akunyiga ebiwundu. Naye era twongera okukakasa nti ffenna tuli baana bo maama. Avudde Segirinya tujja kufuba newankubadde tetusobola mu ngeri yonna yonna kubikka oba kuggala gaapu Segirinya gy'abadde aggala. Bannange nno tufiiriddwa kyali waffe, tufiiriddwa nnyo 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 nnyo. Segirinya abadde mukwano gwa buli muntu mu ngeri ye, nga ne bw'oba onyiize naye saawa zino tesobola kubeera ssaawa nnamba nga temudiŋŋanye na Segirinya.
yo Ssegirinya waffe. Ssegirinya abadde example y'omuntu nga ffe abavudde mu ghetto ne yeeyimusa yekka n'okusoomozebwa kuno okw'enjawulo ng'oluzungu lwe alukuba ebiraka naye n'alwogera ne luyitawo. Ffenna tumulabye olugero lwe ng'ayimuka bw'ati. Naye nga buli waayimuka alina ekifaananyi ky'ayimuka nakyo nga si muntu mwerazi. Ssegirinya ye example y'okumalayo. Kuba omuntu eyatandikira kuba obukubi essimu ku radio bamwesize bamuwadde obwa kansala arises through the ranks n'atuuka n'afuuka member wa parliament. Example from zero to hero. Ssegirinya zinyanzi yamundeetera nga mulabira ku distance naye yatuconnectinga naye bwe twakwatagana ate naafuuka mukwano gwange nnyo nga nenyanzi ne bw'aba njagala ate anoonya Ssegirinya n'agamba waayi Kyagulanyi mulabye ntya. Oyo Nyanzi andeetedde abantu bangi naye ne bali babwanikirayo yabandika. Mukubye nnyo atuleetedde bangi ne tufunamu ababi n'abalungi. Ssegirinya oyo n'oluzungu lwe olw'ogatagata yaŋŋamba Mr. President njagala genda mu parliament okusooka pulira nga njewulireyo parliament. Pulira nga tobaddeyo kiseera kimala naye ng'eddoboozi lya ghetto lirina okutuuka mu crudeness yalyo oba mu origino yalyo. Naye Ssegirinya ekifo kyeyayagala okwesimbako nga naye yali omuwandiisi w'ekibiina ekiseera ekyo gwe bayitanga Sulaiman Kidandala nga naye kyayagala okwesimbako. Ne mugamba Ssegirinya enkola yaffe ogimanyi. Ffe tuli maanyi g'abantu, tuli people power. Ansa eri mu bantu. Toddamu kumusaba kaadi kuba sinze nga bakaadi abantu be bagaba kaadi. Ne ngamba genda okwatagane n'abantu. Ssegirinya n'ayingira ground. Ssegirinya n'aconnectinga n'abantu. Tunakkiriziganya bassebo ne banyabo nti bwe tuba nga tufuna ba candidates interest ziyingiramu olinajja naga naye nga toyinayo mulubbi fe abanubbi mutusosodde olinajja nogaa naye kati nze ndi muganda muno fe mutusosodde abasiraamu balobinga abo najja nagaa naye kakati tetulinawo musiraamu ono kati mu basiraamu mulowooza mulobinga naye abakatuli kitulobinga. Naye njagala okubategeeza abassebo ne bannyabo Ssegirinya engeri gye yakonektinze n'abantu. Nze ndi musajja mukatuliki naye father omwerubaga yampita nazze ebbali nangamba owaayi pulira nti ate mukyakubaganya ebirowoozo kwa kadi temutulemesa Ssegirinya waffe ono father yayagala Muhammad Ssegirinya yabakiikirira abantu. Kikulaga how connected to the common people Ssegirinya was nti ye emirimu gyali akola gyasukka n'eddiini nga bafather tebe bakubira Ssegirinya ekikopo Muhammad Ssegirinya oye Ssegirinya bassebo ne bannyabo. Waliwo omu ku baprofesa e Makerere twali tulina meeting gye tulina noyo secretary general professor n'agamba by the way you people should understand that the people want Ssegirinya ono professor w'amateeka. Ekyo kye kikulaga eddoboozi ly'abantu. So bwe yeeyitanga eddoboozi ly'ekyebantu teyalinga mukyamu. Era nga bw'eri nkola yaffe tugoberera abantu kye bagamba. Abantu kye bagamba kyetwawuliriza. Nzijukira nti waliwo n'omu ku mikwano gyaffe sijjamu ku bakulembeze mu bibiina ebyenjawulo sijja babulira linnya lye. Era yankubira n'akunkubira n'agamba kasajja gwe twakulabirawo. Oyinza otya okudisappointing omwana oyo ali intelligent Kidandala n'otuleetera ono riffraff yamuyita riffraff. How can you bring this riffraff? Ssegirinya ne mugamba munnange sinze abantu be basazeewo. Naye oluvannyuma lwa byonna nkakasaba naye abaprovinga wrong. Nze ekisinza okunnuma era nammwe munakkanya nange Ssegirinya tanyumiddwako bwa MOP bwe. Tanyumiddwako.
Ssegirinya olwamulonda Ssegirinya atandikirawo ng'alinga aliko ekikyamu ku mutwe aleese ambulensi agenza azimba eddwaliro akoze atya nemuyita Ssegirinya ne mugamba waayi sente ezo zijja wanti ati Mr. President Parliament basobola otuwaayo sente bampadde n'asabye sente ate n'ez'emmotoka zenyina ogulamu emmotoka mwamulaba teyavuzeeko ku mmotoka ya bbeeyi zali alina ogulamu emmotoka akoze ambulensi akoze eddwaliro akoze eki n'abamu ku banne abali bakalismaati ne bantuukira naye gamba naye ono omusajjawo asusiza kabampaani alinga ayagala otufaananya obubi ze muli ne ŋŋamba mbadde kyekigendererwa kyaffe kulabisa so oyo Ssegirinya basebo ne bannyabo kale obwo butanyumirwa ba MP bwe yali yeesaliddewo naye ate waliwo obutabunyumirwa kwateesalirawo Ssegirinya waayita akaseera mpawe kaaga ne bamukwata ne bamusiba ne bagamba nti Ssegirinya ne Ssewanyana be baakulembera okutema ebijambiya e Masaka nejjukira buli kulonda abadde nga okutema ebijambiya buli kulonda abadde nga okutema ebijambiya kuva ng'oyo Ssegirinya akyali mwana muto naye bamukwata byonna bye bamukola mwabiraba Ssegirinya yali muntu nga tabeera na nsonyi ng'avaayo n'agamba bankoze kino Ssegirinya yajjanga n'atugamba bannange bankuba empiso ze zitegeera n'abalaga omugongo nga mubiraba nga tubiraba naye katubiyisaako maaso ne tubyogerako tetubiremerako kyannaku nnyo naye waliwo ebifaananyi bye mujja okulaba ti mu kusiba Ssegirinya mutulugunya yantukira n'aŋŋamba Mr. President abasajja abo bantulugunya sikyasobola nakukola ng'omusajja nga bw'oba olabye ebifaananyi by'obusajja bwa Ssegirinya bwe baali bamuyisizza wennyamira Ssegirinya olunaku olumu yali mu kkooti mwena mujjukira n'awaayo ekigere nga kyonna kivunze n'agamba mulamuzi rabayo bwe nfaanana ne bagaana omutwala mu ddwaliro so saawukana na bigambo bya muganda wange Nubian baze wano n'abalala bonna n'abagamba nti Museveni yasse Ssegirinya kubanga yamusse lwakuba temwagala kwogera mazima gano era singa tubadde mu kifo nga tetuli wano singa abantu kinde ne bagamba bweyogera ku Ssegirinya yogera mpola mpola bwemutomalayo nnyo bwe batyo batta muganda waffe Bishop Kaggwa naye nga tebaagala muntu yenna akyogereko nti bamusse ne batta Ssaabasumba Cyprian Kizito Lwanga nga yabadde atambula eggulo limu n'atambula mayiro 5 enkera nakera nga bamutugidde mu buliri naye nga tewali ayagala kyogerako ne batta Sheikh Muzaata nga tewali ayagala kyogerako omwaka oguwedde twalina Deputy President waffe Mama Jole Mugisha olwayawukana ennaku 2 batukubidde ne bagamba yalwadde bamudusiza mu ddwaliro ali mu intensive care tategeera tayogera kyagenda bwekityo paka we yatufaako kwegamba bagenze batondola omwomu bwe batyo tubadde wano ne Road Mayor era nga mukuba akama mugamba owulira otya muganda wange kubanga bwe batyo batutandika nze nange njogera wano naye simanyi obaddi naye embeera gye tutambuliramu basebo ne bannyabo ti abatemu bano kati bakyaswala ate nowakiriko Museveni kuba ye siniya mutemu atemula nasaaka esuuti neebuzaabuza oba oliawo n'asindika nabbanja n'aleetayo amabugo nga buzaabuza mutabani we ye kasita ate yesuwa amagengere abikubawo nga bwe biri maamulabye ng'agamba ayagala kunsalako omutwe ne ŋŋamba Mukama Katonda lwaki tateeka emundu wansi najja n'agusalako ateeka emundu ze aziteeke wansi amanyi gye mbeera magere
ajenga omusajja game ukenze kusalako n'ekiso kyajje nakyo kasite mundu asiteeka ebbali naye tujja genda bwe tutyo basebo ne bannyabo bwe munagenda maaso nga mwetiiririra bajja kubatta omu ku omu katuwerekera Ssegirinya myaka 37 bamutemudde omwana w'abantu ffena tukimanyi kyanaku nnyo tukufiiriddwa Ssegirinya Segi munnange oba oliawo twakutekinga for granted oba oliawo tetwakwagala kimala nga bwe twalina okwagala oba oliawo tetwakusudia kimala nga bwe twalina okusudia oba oliawo ffenna tubadde n'akatambaala ku maaso kuba mujjukira basebo ne bannyabo tubadde ne ba MP ab'enjawulo tulina bali bannasoma nnyo bali nyina experience bali namalayo MP otambula bwoti olina kusoosayo gwa kkono n'ozaako ogwa ddyo olina kuwandika nonsense naye nga tebayambye bantu nze tobanyongera abo mpa Bassegirinya nga bano kubanga bannaffe betwalowooza nti bamanyi nnyo amagezi gaabwe ag'ekiboggwe bagakozesa kunyigiriza abantu bagakozesa kubba abantu ekikyakyogedeko ate nzikanya naye ani baseba ne bannyabo asobola okugamba nti Ssegirinya yakozesa ekifo kye nabba abantu Ssegirinya yabba mmeka naye bwetyo bwe tubadde nga Ssegirinya tumufiiriddwa naye atugudde obwongo atulaze nti okwogera oluzungu si kye kitegeeza amagezi luli lulimi atulaze nti it does not matter oba olina diguli mmeka tekikwetaagisa kusomera mu yunivasite ezaawa okumanya ebiruma abantu wetaaga kuba na mutima gwagala nsi yo wetaaga kuba mwesimbu wetaaga jasi kusoma ddiini naye ng'okkiriza eddiini eyo okkiriza mu ddiini eyo byebuulira basebo ne bannyabo bakubagiza mwenna buli omu Ssegirinya amulumye mu ngeri ye Mukama amulamuze ekisa amusonyiwe byamusobako amweja na Firdaus asaasire famire ye asaasire mukadde maama muzaala abaana be abato Kannagirinya n'abalala naffe mikwano gyatusaasire Segi wumula mirembe muganda wange paka wetulyegwako. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam.